Nalebeka sukunga alimba abantu mbalina olubuto lwa myezi ena. Oya planning okwetikirwa olubuto ayambale kidami mbalina olubuto. Asolo dofu nanganze wendize bini. Kozi nga nazaala mawube. Maybe ni cheche akuduse Uganda echaddala. Natya Bujingo. Wakola ki? Bujingo yali apulaninze. Yampa ya planinga nga full figure ya kinyamu n'omukono. Nafuna bikigato byekatwe bampambe kunna mayumba bus park. Nemba tebuka. Bujingo natega baloya. Mbo babere mikwano jange. Bujingo nabwa kusiba fwe wetuli nenga babe. Ngende mulamuzi bawoze bubi bantwale bansibe emyaka 7 bankubire empiso mukomera. Ngamba tebuse. Kati ngwe baliko mu mulongo. Neka Bujingo namwewunya. Nga gwali kwata mumanyize ni musajja mulongo. Kati omulongo bakira. Kati ngani abigamba byo. Nze ndi mulongo. Nze nkutunulira n'enkulota. Kyobola bwensobyo omuntu nkweto bwensobyo omuntu mwetondera. Gwe webuuze mu bulamu bwange lwaki netondera gwe ne setondera Bujingo. Kyoga gwe yinzo kunsiba nga tendi na bweru. Lwaki nakuyana mukasane ganti gamba Junior yansonyiwe. Kino na kino kye kyali gwe mulamu bwo tokirowooza. Nange kyanneewuunyisa. Bini okunetondera ate Pastor Bujingo oleme mweto. Mukwano nze sino gadodo wenkwekweye. Kati we wabeera makaga Pastor Bujingo ye nkwatagana yali nnungi kabaga wabeerangayo ne mukyala we. Nze nali mukwano gwabwe nga baba ina sije wasanga wali ono musajja ali mu Ebony Zimata Dr. Bossa nga tuli bannelimba ekabuusu. Kati ani specifically yakugamba ovume mama wange gwe nagamba mukasa gwe yagamba ekigeza na mukasa ali mutuufu ibulake mukasa mwankubire simu nga nebase ye nenna mukasa ibulake mukasa ye yakugamba ntigendo ovume Junior ne mama we. Kati ku myaka jange nkyewakana ekinyampo nkyani afuje ne newakana nze ku myaka jange gino gyendabye ye yangamba kyogamba agenda kungoba Canada niwe tuba tuli banneyiba manyi tuli banneyiba ajja kungamba bini tebe ye bwe mba nimba mukama nkubera ddu ate n'omwana wange. Sandi balidde mu lukwe ekyabandisamu olukwe sibi ebigambo byonna okuyisa mu kamwa kange ne bandaga nina okuba papeti bagenda ne bakubira essimu e Kampala ne beewaana nti oyo ffe tumukozesa. Buuza Zubeda tebamukubira essimu ne babagamba Bazubeda ne bagamba nti Bini tubawendulidde Bini. Buuza Zubeda tebabagamba nti ffe tubawendulidde Bini era Zubeda yankubira ngamba Bini tutegedde akusumye Bini gwe mmanyi si yo yayogera ebyo. Ntutegedde akutumye Ninti wetaba nnyo omuntu akonze ne mugazi Zubeda video esembeyo naye nange sikyagadde naye Junior yatuvumye ne anyway. Mbikirira olwo mbikirira kyaliwa ne mutima ne ngamba naye lwaki ate yakubye essimu. Esida abantu ababi bannafuusi. Nsejjudde bannafuusi kwange oyo yibulake yali mukwano gwange. Nawo kumalako enkwenda kuba munnanfuusi. Omuntu bwakwefuulira mwefuulire. Bwakwefuulira mwefuulire bwakukweka mukweke. Era kyenakoze aba boys dormitory nze Bini abantu bandiddemu olukwe nga sina na kye mbakoze. Basasula abantu banvume nenga sina na kibi kiwamma kye nabakola. Omuntu wakulyamu olukwe mulyemu olukwe. Tachi to tachi. Bini to Bini. Big to big. Fuyi ku fuyi. Obalwera oluzungu lwe ninawo nze ndi wa pifiri. Naye atenga nyangu ensi nyangu bantu be babi ensi nnungi wali olunaku enjuba lwetavangayo obudde bwe twaziba ensi nyangu bantu be babi olinayo olunaku lwomanyi nga lwagaana okuziba Junior olinayo olunaku lwomanyi nga lwagaana oziba kati katuddeko wali katono mukyala Susan Makula si mukyala gamba nti omusota ndyoke nkuddemu. Wange nyongereramu kutuzi wangi tata gamba nti omusota ndyoke nkuddemu. Omuntu bwakulyamu olukwe mulyemu olukwe. Kati omusota ne gukola gutya ogwani gwogere mpozi nga walya
Bini mnaende kansina gansiba munnange nze mnae ndi Uganda nga bwe wadduka nze sina genzirukira bwe bakusiba ngonkubira gwenga bali bagenda kusiba wadduka Bini ndeka saga nawo nkole baloya bye bali bakola omuvume tujja kubeerera kumbe babe nze ngo kuwuliriza gwe tebannemwa nebe batuma okumpa obutwano babumpa tebannemwa neyo batume Canada bakuwa ne batuma okumpa obutwane bansettinga mu bakubya immigration mu nkola ne batega abantu mu malagiri engeri gye bajjamu Canada ne baba basente nga babatega ebintu bingi nyenga gwe baliko nze ndi mwana bwe mubende ndi musajja mulongo kye kisoka nze ndi mulongo ate ndi mwana bwe nze bonne simbamu nga sikusobezza amazima ga Katonda mu kutompangula neno babuleta nga babuyisana mikwano jange abantu bennyini ab'okukido sijja babagamba Gwoto suubira kubanga banja gwawo n'ekigwo Bini bali bagenda kuwa obutwe Canada nga bakwano bo bennyini be bagenda ne balemererwa ne batega n'ebinyeebwa nga bo bano omuntu ava e Uganda gajjenu Bini kankwetire ebinyeebwa ebirimu emberenge bino ebinywa nga abatolo batunda ebinyeebwa ebirimu n'empogolo bimanyi bine hardcore zini nga mulimu n'ebinyeebwa abane bucket bimanyi ebinyeebwa bibalitanga byotwala kusomera mu kisulo ne babireeteramu nabo ne bannemwa. Let me tell you guys, before to fight someone, first interrogate. Interrogation or investigation the people. So kononyereze ku muntu gw'olwanyisa. Gwoyine mundu nze nina spirit. Kati mukyala Susan Makula ye yakola kyakuluma. Omusota bwoba oyogera ekigambo ekyo gamba nti omusota don't talk about mukyala Susan mukyala waawa yakukyalirako nalebeka sukunga alimba abantu mbalina olubuto lwa myezi ena oyo apulaninga okwetikirwa olubuto ayambala ekiddami mbalina olubuto asobola dofunanga nze wendize Bini mpozi nga nazaala mawube ozanya nengo newerabire enjala zaayo bagamba Bini okeranja kulima malaalo nze yedirenge yenze muzukulu w'abakazi bendo Semadu atude bumpenje nze kawoya nze kato wasomanya nze waswa nga nanzala antya kati gwani atantya nze nsobola okwefunga kati ennyumba wali okolayo bwa house boy mu nyumba yo wali okolanga yoki wali house boy wali asukali bali basiru balinga ttako balitwala ku nalisigera mabega nali nkola ku TV yaabwe ne ku radio ate nga mbakolera sente nabakwata nga beeyagala ngensi tekimanyi ne bagamba kati ono katumusembeze ne kati era bajagamba mbo tetulina content mutunyumya ku bo that's why bakisagala kunyumya ku mirambo ginavunda kuba bagenda vunda dati abantu kati Bini abantu bayina okumanya like bana bibagamba kati nze kyenjagala okumanya mpaayo ekintu kimu mukyala Makula kye yakkola kyotalirabira like Makula yali mukwano gwange yembwa sinna Makula ogwo musota gwali mukwano gwange nze ndi mukwano gwagwo nga gwe si mukwano gwange wale baddeko n'abantu ng'oli mukwano gwe naye nga yakimanyi si mukwano gwo bwe namala obbakwata nze ntunda ngende waabwe n'enfumba emmere nga simanyi naani amubegula kumbe omukulu yalina mu kazigo ke tumala omumanya mala omukwata nsooba mpola ngamba naye ani Makula gwangamba nti nina omuntu wange ajja ekiro nenyimirira mu kiyembe nembagwamu naga muyaye atuguddemu tumusembeze waka ngolonde ku TV ne ku radio nkola ku TV bagwa Bruno Betty ne bampa programu ze ngolo bakuddemu ne bangamba ngoli omukyala akyabeerayo jaje ekitende ngoli aswayo naku ntondo nga naye akimanyi omusajja yanoba insite kimanyi nze mpangisa mwange nyumba yange ya mitwala 25 awo ngewa Elias Lukwago ne bangamba jango bere naffe ne baletawo omuvubuka bamita David muna Rwanda akawala ku soti mwe nyumba yo n'ebirimu byonna katubiwandiike jango bere naffe butuna twawukana tujja bikuddiza nendekayo n'omwezi gumu nembibawa Makula nabiwandiika nengera nembeera nabo ndowooza mbadde n'abasumba nyingidde omwoyo ngenda mu ggulu kumbe ngenda mu geyeena ngenda tuuka omukyala nga Makula mubi nnyo nampangira omukazi amuntega ku mpaka muyagala ono kumbe omukazi anziba sente zonna ze nakola kusota omukazi n'azibba mbu agenda mu Yuna mu bya Amerika mu bya Yuna namugamba Makula kale nengamba kale omuntu ofiirwa n'ovaayo
kangende mpe ebintu byange TV yange je nasoko kugulambula mu bange nagitwala mpa sente ngende tandika obulamu nanga ate tulina sente mbo baganda ba muzeyi bakaja talina mu sente unenga muzeyi nzo kubula emitwalo nga 5 japange ndongolo mu faliso mbayise kuna kayiba ka mitwalo 15 nenga nenonya sente mutwalo gwange yali DJ au kudibbi na nyamata donandi nampaka sente nenga nempangisa nensula ku sementi paka wenagula mu faliso makona ngamba boto komewo ojali akasasiro mbwe abantu okusiranya abatedi yaloza asiranyiza abatedi agambye bugingo mbwe abana batedi baje mu somero byonna noyo minister nachiwala kinjibi yayogera byonna bikyamu mbono tedi yali mu bugingo yali alabirira abana wallahi ya Mungu yali tabirira abana twali ku dining n'abagamba kambajjeko obuyambi n'abajjako obuyambi chovora Uganda temuli mwaina mazima kabe mu nadini nali mu kulaja nako natiri pastor yavao n'agamba nti omwana ono katumutuze ne pastor tulabe ekituufu kyeki taliyo byonna binadini bikyamu byonna binadini biringa embizi nali mu kulaja nanga bugingo apanga ne bayibula yiburo owa iso omulema banzite ne Richard oyoge yafa ne Simon wa Bugalubindi banzite ne furufiga nagamba bugi nagamba tedi mwenze ni haba yaje banga abekatwe banzite bagala kumpabira mu paka n'amayumba bagenda okumpamba Kaizi yankubire simu oyo Kaizi ali mu America yankubire simu nanga mu nkusange parliament kumbe bambala bantambulirako abanyi gwe batambulirako nti wabulijjo ne Kaizi olukwe yalulimu yankubire simu nanga mujja kujja ko interview jangu ano parliament sinkane tugende wali ku national federal natuka kuira Kaizi ku parliament nga taliwo nagenda vanga basajja bantambulirako olwo kubanga nange nalina abangi ne bangamba ino omuntu watu oli esaza oli ku parliament oli kutambula boti ne boti wali abantu bamba desati bwe bakuta ngamba manyi ngamba laba na yabana abo bakeizinga bai bana bakuyanga morukwe muliye morukwe nze na form tima nzikokona nzo omuntu kati gwe nesiga alyo omuntu nesiga abantu babiri munsi mama wange yafa 2 ne jjajja wange yafa 2 gumbe bantu bokabe nesiga kati kuba bwa ndose ekintu kiba kituufu bwemba nimba ndavana kuira mutwe bwemba nimba mukama to mwana wange gwe nina munsomo nze munsigwe omuntu gwe nesiga ne bwemba nkukwanye nga nkwesiga oloza nga ngamye ndi kwesiga mba nkulimba omuntu gwe nesiga mbulamu bwange mama wange yafa 2 ne jjajja wange yafa 2 kati lwaki tofukifuna mu mutima nosonyiwa pastor sisobola nofuna emirembe like nine I feel okay pastor ye bugingo musonyiwa makula sisobola makula ne bwe ndiba ngenze mutananga naye agenze tujja kwesangayo bugingo nsobola okufunamu ng'afunye omuntu antuuza omulungi ngamba okay muleke naye ali munda ku munnange ne makula sisobola kuba bugingo ye yaliko omutembeeyi kulya mu preventer bana babegira police ebyo abayiyo obulamu bana abanyarwanda abava e Rwanda nga babaza okutta abantu ne bajja ne babugdama e Masaka ncho kijukira nti yadduka ebijambi yanga amaze okudduka mu maje ge Rwanda biki kuba wa maje we Rwanda nasindika abantu bakulimba nti nze onzite nze kawoye yedirenge nze mutawani wa Nosozi ayimma kachenjere kavunu mwetu so ye pastor bugingo ye yosobola omusonyiwa ngafunye omuntu antuuza anjogera nange obulungi ate naye nampereza message nangamba ebyaliwo byonna sole naye gundi makula nyafa naye nyabalizala omwana njafuba okulaba nga afuka zolo naye waka yali akuyisa bulungi nali sikola nze yali afumba emmere nga njola amazigo omwana we yali ampisa bulungi ki ayina olugoye lwagamba nti yalungulira nga ne boxer yampanga za bawe ezibazo mukadde wako n'ebitogi by'essati emaze okulibwa enkujege kafunu mwetu byebyo mwerimbika twayambanga abantu toyambanga abantu yali anyambaawo omuntu eyakusanga ng'okola mu kikubo joni yanze nali nkola mu kikubo nga ni musajja musuubuzi nze yaleete mu kikubo erinnya libayita mufuna genda mu kikubo nga totegedde ng'otadde ekikofiira ogambe erinnya mufuna mpola ani yalireeta mu kikubo bajja kugamba Bini tulina mulenzi bano yatwambuzanga ebintu wano nga mwita Kawooya Fahad nze yalete linnya mufuna mpola omuntu akola mu kikubo oba omujja mu kyalo nze bugingo atanafuna nga ntunda omukire kwa pastor kakandi kyogamba nti omukyalo otalinayo kirungi kye yakolera ekirungi kyalinga kye yakolera kikino yanjigiriza okukola ku radio nali nkola ku radio nalina nwanyisa nambeererawo okumbeererawo okuntaasa obutangoba kubanga nali mufumbiranga emmere ewuwe yave yagambe Bini namukolera kino na kino amazima ga Katonda mugulu nja kwetuga ekitegeeza we wabeera makaga we gwali abafumbira ng'olinga house boy nejoza nenika nga ne padi nsulayo nezo padi zirimu omusayo gulinga tomato sauce mwali mumanyi mukozesa zolo nazitwala no naziteka mbiswe ebifuruku nenze unika muzaale
muri mara kunkubira simu ne mwabini atenze junior munange ndi simple nzo omuntu bangamba sole nkireka sita kana gamba bandi ziwaziteka nga mubiswa ajja ngambe sole alabe ne baba mujamu nabana jazala munange yenzazi byenkata nze nkata azinze ekeza go abarugo butazala nze nkata etedi bekwasa wabwerere nze nkata ne baba kujamu nabana kunzozala ngansazeewo nze nkata makula bujingo bwatali nkubira simu nangamba nti byonna ebyaliwo sole mutabani sole amazima ga katonda mugulu mutima gwange nebwe ndiba ngenze mu ntaana tekiri bokke Uncle Bini eri abakutukirya nga bagala kutulira Canada batwe sente babateekemu sente bajje babalye mwenna ngeri ya kimafia bali bakazi babiri omuje Joyce omulaba mitaliri yani bajje bandye bagambe nze wendi Uncle Bini bakubiro bagambe ya Johnny ya wali ne bagambo lwaliro ninya ngobalya babiri bonna lumu babiri ngenzo mutakasobola netaga konga Bruno Kawo n'entambi Junior bakadde bachi sente bazirina niyiba kulu omanyi ngabora bakula nama era feteri kigana nawe kati nze yabakaddia katonda wo nze nawe kitodanga mukuleta wano mbumbu bakadde abakadde bali mu byalo kati baba kadde lwaki batuyita bato mwekiziba batumbala bya abantu babeera bato gwe tuyita olabe bateekako deposit pape n'olupapula Joyce nan Bini bagaye bateekeko deposit balabe we tutajja amazima gakatuna mugunze naye akatuka ne ngamba Bini oli organic omanyi bagala yakatuka kwa butulu amwene emyaka ng'etaano ena omuzira gutuyitamu kati we gutuyitamu kati zino shift zetukola ku machano n'olwegulo omugogo gukowa kati omuzira gukwitamu nankani yeveera Jacob Olanya yeveera kati baba bagala yakafeeyi Jacob Olanya nabanga tayimuka bulungi olw'omuzira ne shifuti kati nze yanga nze Bini Junior bamukwano gomugambe nze nkonekitinga bali kuba bakinywi kati bali bana balina abaana ba frigo be batwala bo babawasa ne bagulira jipu bali nabo wanne nti bampulidde tebankyawe mu community bwe bali awe abafrigo babiri babawasa ne babagulira jipu omu bamugulira jipu mulaba bamugulira gundi Honda Civic kati ne bagenda kunkyawa baya uracho tunyumba kolera ku bantu Bini kolera ku bantu akolumu kolera ku bantu kati aba bafirigo babagulya jipu ne Honda Civic bali waneno omwabera side ze north yoko mulabira Mississauga baba twala kati bali bana kati ababiri bo bafuna kati bana ababiri Joy ne Lilian Bini oba gwotuganye tupangire Juni kuba bwe natuka na Bini oli organic ojja fumba Bini ojo bo ina sente boge mazima kubanga bana basooka wano ne bakola ne mu covid batereka sente mu sako account yake mitwalo nga 10 2 3 bwe batyo akadola baina ne agency baina company wale zikozesa abantu biki ne bagaba banange nzo kusinzira ku nkanyanya ezo siita kubanga siita nganzo omuntu ndi mwana muto emyaka 2 mu kaga nedda nonya future kubanga bakufuga afuga bera wa myaka jasenga kulanama ngabora bakulanama ate bajimu balinga dodo wa kutoyi n'abakazi we bajje bakola ku sente bisajja bibalya ne bibawa ka sente goza abayimbi abajje n'abakazi ntino sente ze bafuna promoters bawadde ze zibaleta omukazi ajja lwakuna ngaddayo ku mande naye addayo n'emitwalo ena promoter kyakuwa emitwalo promoter kyakuwa emitwalo ena ogenda mukolera sente mmeka promoter kyakuwa milioni 2 golachi ogereko Johnny Bulaka yakaveni omanyi sente zakola ne vairota yabaddeyo kati mu summer twalina Bini Ganta ngali kuba Bini Ganta bamuwa zi festival wana bazungu balina festival tubane festival nene Bini Ganta yaliko nono omukongo bamita yayimba ne Diamond bamitani ono wiri ngoma ne omanyi sente Bini Ganta zayakola wano nenga abikola mbana Kiganda abakazi abakulu abawano bagala bali organic abakave Uganda ati organic kati fe batulabanga emimere byekawanda fabaludde eno kati gwe yakajja bakulabanga kamera akaliroko akadoda akakulide kutoya akajimu ekitegeeza bwe tugamba nti boys dormitory kati tugenze Canada ebyo ebikazi ne bitulya tuyinza okuva n'emitwalo ng'etaano ejja $. nze ntegeka ebivu
kati nze ntegeka ebivulu nzizo gamba James Twembalese nendeta gwe nendeta Ntambi nendeta oyo Maviri nendeta ono yagwa mutoyi ateko mwa mutoyi nembaga nti Mbalese nesereze mwizo okujja no muzimanyi oleta ni nani oleta nze nyizo leta gwe nendeta Ntambi nendeta Maviri nendeta na yagwa mutoyi wenvili entintingi sende mwiza nokungaba bini sende ze watu wadde zireke zizo tuzikuddiza naye bini naba nono gozanyira nekigambo kibaita organic gwe kati Maviri ne yagwa mutoyi bo be bani ati kati gwenonya group ye jokola najo oyawule buli omuteke mu category tetenkanya go kati ye kasuku ye kagobolese ajanga manager ajanga samukasa kasuku abatayita kati ajanga manager kati ogambye Lydia Jasmine naye yaliyo naziyola katonda Lydia Jasmine wajagire Canada okimanti okulambwe bwachuka si bwali kati nabatanzo kyamulaba nga avuga nnyo naye kati avuga Range Rover oza yajijja wamma nabatanzi Range Rover yajijja nga avudde Canada banandi kanzi nandi kwa dolo gamba lwa nti gayi mufumba ate mukwano gwanga nditira perfume kuva mu America nenungi ayo gayi ye yali nabatanzi sagala kiteka obwentyo naye kati goli muntu mukulu sagala kiteka obwe sagala kyongera bwentyo sagala nikolera ku bantu bini kwesiga yesi mabamu yambaki era bawuza musajja agenze tewatwala yebimuli wakatwala yebimuli wana ne wiki bamu yambaki abantu bamujamba abantu bakolera nnyo bantu bannaku tebalina magezi babuza kimwa agenze tukozeko kye tukoze tufubye goza siba kudduka Uganda singa tebanyimba Richard sijja kuswaza bamuswaza bola tugomanyi goza nze musajja munnaku nvaako mama yafa 2 bini singa bakola batya singa cha Uganda singa babuza Richard sijja kuswaza singa nange mbaleeta bimuli singa saba zonta awoza bakola live tugenda kujjukira bini mumanyira kati nova wano nogende Canada kati Canada yebadde etya nze Canada okusinziira obulamu bwe nalimwe Kampala ne bwendi mwene Canada siri mugagga siri bulungi naye nsobola okuaffordinga sente ninga nti zino milioni 2 sasula omwana wange ku ssomero kana kakade kajanja betata wange kana kakade kagende muganda wange gundi zino milioni 5 zibireka politika kange kazime nyumba za zino mfunaka akabapangisa sibwe bugaggo obwo naye ngo muvuka katugere nti Kampala omuvubuka ali obubi nyo muvubuka ali obubi ye Canada byawukana nkera nengenda nenkola omwezi nebe mankoze milioni 7 nensasanyako milioni 5 nensigazaako 2 ziyamba abe wange ate Uganda bwe mbandi bo binvuga boda omwezi toza kuganya milioni 5 ngovuga boda mukubula ya tekuli nnyo bulamu teuli muntu yandi yagadde kuleka bazadde be na ttaka lye kwa azalwa na bijjabye n'agenda ku mawanga tugenda lwambeera titugenda kunoonya bugagga wona tekuli omuzungu atusinga amagezi jamanya nti omufrika ajja kuveebwe tetugenda kuddamu kuwamba abafrika kujja kukola serevre baserevu kabeerete bakolenga basanyufu nye tetubakkiriza kuzaayo kyonna kye bakoze naye ate omuntu ali ku Bulaaya ali obubi tali ku stage yali obubi kwali Uganda ate ali yaddeko ku Bulaaya asinga ali yaddeko ku Uganda tijuni osokuba nga ovuga ekimotoka kya milioni 5 ku 7 ngoli yaddeko kyokka ate ali ku Bulaaya ali yaddeko asokuba nga avuga emotoka milioni 15 ali obubi ku Bulaaya nga bini asokuba nga awirira omwana we mu ssomero ya milioni 2.8 kyokka ali obubi Uganda tosobola kuweza mwana we milioni 8 you know difference eyo ekiri ku Bulaaya tetuli bulungi naye bibi bisingana okunyamba kusinga okupama ndio muka guvaawo naye amazoso ogagwamu ne gase no serera no galinyamu no serera obwo ng'ogalinya mu linya nga togalabi no serera ate ne gakunyako naye okunyamba kivaawo pakola ali kutajja duli alwambizi mpozi
Ona ngai mukali. Ali lubuto. Olwani. Baina bya yagambi bya yagende kudwali bali mwetikire yaya ambali kipapeti alagenti ali lubuto. Nze nine naba muliranye naba musitulire nsawo mikwano gyange. Nije yali akolya make up ku saluni ya Kampala Road mukwano gwange. Obadde ki? Abasawo benyini bangamba nti onaze wano. Kati so olubuto teruliyo. Ayi, pozi nga yitise lwambizi. Kati gwe pads wazitekanga mu biswa. Omuloge. Musimuloga. Makola setaga muloga.